Yes, bannange mbaniriza mwenna abaliko ku online pages zaffe. Mbaniriza nnyo mwenna abali ku online pages zaffe. Olunaku lwa Sunday, ennaku z'omwezi ziri 4, omwezi gwa February 2024. Tulina okubeera nga wano buli lunaku lwa Sunday ku ssaawa 8 nga tutema empenda ku biki bye tulina okutunuulira ennyo ng'eggwanga oba nga twogera ku nsonga ezibaddewo mu ggwanga lyaffe wiiki ennamba, naye nga tukubira ddala omulaka ku bimu ku bisinze okukwata Uganda yattu omubabiro. Amannya nze Shamim Malende, omubaka omukyalo wa Kampala, era ndi minisita ow'ensonga z'eddembe ly'obuntu era nga nalondebwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ndi munnamateeka gw'oyita advocate, ndi commissioner for oaths ate ndi notary public era nga nkolera ku Malende and Company Advocates. Ku NUP ekibina mwenva kyetuyita National Unity Platform ntuulako nga amyuka ensonga z'amateeka oba Deputy Legal Secretary era nga ntula ku National Executive Committee ey'ekibiina ekyo oba olukiiko olufuzi olw'ekibiina kya National Unity Platform. Njagala kusooka kutwala mukisa guno okwebaza bannakampala mwenna bakama bange, okwebaza bannayuganda abaatuteekamu obwesige ate nga mukyatutaddemu obwesige nga National Unity Platform okuba nti nno tutumbula amaloboozi gammwe tulemera ku nsonga entuufu ate n'okuba nti nno mutulinamu essuubi ery'amaanyi okulaba nga tuggusa Uganda mu Uganda empya okusobola okukola ku nsonga ezo ennyingi ennyo ezibaluma ate nga naffe zituluma, emisolo egisukkiridde obungi, abantu okugobebwa ku mataka n'okugobebwa mu bifo we bakolera, businesses ez'enjawulo okulaba nga zirina obwetaavu okukolako nga zoogedde bannannyinizo abazikoleramu boogedde amaloboozi gaabwe naye nga balaba galinga agatafiibwako. Abantu baffe bonna bakolera mu informal sector okuli boda business, abakola mu taxi business, abakola mu butale, abakyala n'abaana abawala, abavubuka bali mu ghetto na buli muvubuka yonna gy'ali mwagala okulya nti amaloboozi gammwe gawulirwa era gateekebwe mu nkola. Mwebale kutwesiga nga National Unity Platform, mwebale ate naddala okwesiga President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okubeera nti mwesiga Shamim Malende okuba omubaka wammwe omukyala wa Kampala District abeere nga aberemera ku nsonga ennene ez'okutuuka mu Uganda empya n'okulinyisa amaloboozi gammwe n'obutoogeza kirimi. Mwebale nnyo n'abeekuumiddeko mwenna. Nga bwe mbategeeza buli kwa Sunday, buli lunaku olwa Sunday tugenda kubeera nga wano ku ssaawa 8 nga twogera ensonga. Platforms zetuliko kuliko eya Facebook eya Shamim Malende, eya Facebook eya Sebunya Andrew, Facebook eya Malende Media, Facebook eya Platform TV ne Facebook eya Freedom Talk. Ate nga ne ku TikTok tubeerayo nnyo. So buli ayagalanga okumanya ebibadde mu ggwanga mu wiiki nnamba wamu n'okwogera ku topical issue ng'oli mu convenience yo wonna w'oli, oba otambulira mu mmotoka yo oba otudde wakaawo oba oli ku mukolo wonna w'oli kifune nga online ku ssimu yo ng'otugobera ku Sunday ku ssaawa 8. Ffe abakulembeze mututeeka mu bifo okubeera nga twogera amaloboozi g'abantu n'okulaba nga tutuusa amaloboozi gaffe gye galina okuba nga gatuuka kabe kasinje n'okwenyigira mu kukakasa nti ensonga z'abantu zikolebwako era n'okulaba nga tukyusa bulamu bw'abantu nga tukozesa ekyo kye tusobodde. N'olwekyo bwe buvunaanyizibwa obukulu ennyo obungi obuba nga bututikkiddwa ate nga tulina okubutuukiriza era mu kkowa eryo mwennyini mwe muva okucreatinga okulaba nga platforms zino tuziwa time eno tusobole okuba nga amaloboozi gammwe twongera okugateekayo ate nga naffe ge maloboozi gaffe. Nga bwe nkutegeezezza nga sinaba kugenda wala, olunaku olwaleero olwa Sunday tugenda kufokasinga nnyo ku nsonga eziri e Masaka oba ensonga za Kkunga. Ebigambo bingi byogeddwa okuva Deputy President wa MUP Honorable Mathias Mpuuga lwe yagamba nti activities eza Kkunga mu Masaka zeetaaga okutunulwamu era kikozinze fracas nnene era nga
yagatta nako nti akulira mobilization team eyakunga aveeyo asooka agende Masaka abeeko byannyonnyola ng'activities za kunga tezinaba kugenda mu maaso. So omulamu omukulu olunaku olwaleero gwe tugenda okusinga okuteekako essira tugenda kwogera ku nsonga za Masaka kunga na tulina kutambula lututya naddala nga tutunuulidde constitution yaffe eya Uganda kiki kyeyogera wamu ne constitution yaffe eya National Unity Platform kubanga tulina okumanya nti buli wabeerawo obutakkaanya buli wabeerawo embeera ezeetaaga okugonjoolwa amateeka ge galina okubanga gatulamula. N'olwekyo ensonga eyo gye tugenda okubaganyaako nnyo ebirowoozo olunaku olwaleero. Live zange tezigenda nga kubaza bbanga ddene tugenda nga okwogera live okumala eddakiika nga 3-4 tugere nga tubasibula ate mugende musobole okukola ebirala. N'olwekyo sigenda kulwawo nnyo naye nga sinaba kutuukira ddala ku mulamu ogwo gwa Masaka kunga njagala nsooke njozeyoze omukulembeze waffe mobilization chairman Nyanzi Fred Sentamu olw'okukoonora masters degree mu misomo gya Peace and Conflict Studies e Makerere University yoga munnaffe wamu ne ba comrades baffe abalala bangi abaatiikiddwa ku University Makerere okuli ne Ssebuganda munnaffe oyo eyaba affected ne tear gas canister ng'asomera ddala e Makerere emabegako era n'atambuzibwa mu malwaliro mangi okusobola okulaba nti ajjanjabwa naye Mukama mulungi naye yabadde omu kwabo abaatiikiddwa. Tuli very proud of you colleagues, aba comrades, mwebale kukuba luku, mwebale kubeera nga muwangula emisomo gyammwe. Njozaayoza aba comrades bonna ne besyogeddeko abava mu NUP n'abava mu bibiina ebirala naye ate era okusingira ddala n'enjozaayoza ne bannakampala abaatikiza abaana bammwe ku mitendera egy'enjawulo bannaye mwebale kwefiiriza ssente mwebale n'abaana kwewaayo ate mu ngeri ey'enjawulo nenjagaliza oba nenjozaayoza abaana abawala abaatikiddwa bannange okusoma si kwa kusaaga okusoma kuli very important kuli very real eggwanga lyetaaga abantu abayivu mu gavumenti yaffe empya ejja gavumenti empya obuyivu tubwetaaga nnyo ng'abantu okusobola okubeera nti nno abantu abagenda okuddukanya eggwanga n'abakola ebintu ebira bonna balina okuba nga bantu bayivu kubanga omuntu wabeera nga muyivu ate n'akozesa obuyivu bwe bulungi ayambako nnyo ku community ate n'abeera nga tatulugunya n'abo ababa tebasobodde kufuna mukisa okubeera nti nno bagenda ku ssomero. So n'olwekyo ekyo kyabadde kikulu nnyo era tuyozaayoza era olunaku olwaleero waliyo akabaga ak'enjawulo wali ku maka ga chairman Nyanzi ekyebandaawo okumukulisa n'okumuyozaayoza graduation. Fe abamu ebirabo twabitesse edda ne tubitwalayo ate nga ne bwe tuva wano ensonga ze zimu tugenda kubanga tuzeetabako. Twagala kubayozaayoza mwenna mwebale emisomo mwebale nnyo naye kyenjagala okubateekako wano awasookera ddala nti bw'oba osomye okusoma kutwalenga entandikwa nti it just opens the doors for you kukugulirawo bugulizi makubo okulaba nti ofuuka omuntu mu nsi obeera omugaso w'omu nsi osobola okuyamba abantu. N'olwekyo okusoma tekutambula kwokka okusoma kutambula ne common sense okusoma kutambula n'okuba n'empisa okusoma kutambula n'okuwuliriza abo abakutwala okusoma kutambula n'okubeera omwetoowaze olina okukkiriza okuyiga kwoyo amanyi yadde nga tasomye by'osomye. Abantu abasinga obungi ojja kusanga omuntu nga tasomye by'osomye naye ng'ate field gy'ogenzemu akusinga experience ng'asobola okusomesa kino na kiri tomunyooma n'ogamba nti yo teyasoma talina degree sijja kumuwuliriza. Abasinga obungi ffenna tuli products z'abo abantu abaatuteekako emikono gyabwe ne batuyigiriza practicability y'ebintu bye tusomye. N'olwekyo obeera ng'abantu tobayisaamu maaso buli omu muwa ekitiibwa. Ate naye kasingirayo ddala keeka okuba nti nno kozesa okusomako si just kukola ssente naye ng'oyambako ne ku community. Okusoma kwonna kw'osomye yiiya oyambye ota community ng'okozesa okusomako wonna gy'ova ova Kigezi ova Mwankole ova mu Buganda ova Busoga ova mu West Nile wherever yonna gy'oviira gezaako okukozesa okusomako okuyamba awo ku bantu abakwetoolodde kijja kubeera kikulu nnyo era mwana wattu nga kya muwendo. Yes weewaawo nga by'osomye
oyagala kubikozesa ofunemu akasente kirungi nnyo era tewali akugaana naye kiki kyokolayo kyeyo oluvannyuma lw'akabanga abantu kye bakwogerako nti omwana wa gundi yasoma oba mutabani wa gundi yasoma naye kino kyatuyambye n'olwekyo okozesa okusomako oyambe nnyo ku bantu but also about education njagala okukubiriza omulanga era mwenna abagraduatinze n'abalina ebitabo byammwe abakatikkirwa n'abo abaatikkirwa edda si katala nti kyosoma ekyo olina okukola mu Uganda ya leero ogira okola ekyo ekiriwo tonyooma kwoza mmotoka tonyooma kubeera maid mu maka ga muntu tonyooma kubeera driver tonyooma kuba bifaananyi tonyooma kutunga buli kintu ekiri awo essaawa eyo ky'oba otandikirako ng'ebirala bwe bijja ebiseera ebisinga ebifo we tubeera we watuwa emikisa ate okukola ebyo bye twasomerera naye gwe bw'onoogamba nti nze sijja kukola kubanga nnize nasoma statistics oba sifunye mulimu gwa statistics oba amateeka sigenda kukola mwana wattu oyinza okwebaka n'emyaka 10 nga tolina wookoze n'olwekyo tandika n'ekiriwo kati okikole awo wookolera we bagenda okutunuulira bagambe yalina mpapula kinti bwezi bakwongereyo akalala muyige okutandika emirimu osobola okutandikawo kyonna gwe kyosobodde oba kirimu ebyo bye wasoma oba tekirimu ebyo bye wasoma naye kasita kiba nga kiyingiza ssente ng'ate kigasa nga bw'okulaninga ebyo bye wasoma ekyo nakyo kikulu abaana abawala tulina omuze ogulowooza nti wembalyadde ensomye nja kufumbirwa bandabirire buli kimu bakimpe diguli y'abazadde bo n'ogiteeka mu kabada omwami akuweeredde ennaku zino abasajja baweerera abakyala baweerera abasajja omwami akuweeredde emyaka 3 emyaka 4 emyaka 5 ng'ayagala obeere ne future ennungi nga ne bwaba taliiwo oba ne baba alinamu obuzibu bwa finances oyambako diguli ogyebasizza ogamba nafunye omusajja omugagga agenda kumpasa kimala education n'okukola bigaziko okusinga okulabirirwa n'okuba ne ssente n'olwekyo yadde oli mwana muwala bw'obanga osomye obusawo osomye obwa nursing eggwanga lyagala abasawo tandika ka kiriniki yawo wooli tolowooza nti omusajja agenda kukulabirira paka abeere nga just oli olw'okuba oli muwala yadde nakyo gyekiri kisoboka naye beera ne contribution ku society beera ne contribution ku baana bo beera ne contribution ku buli kimu funa engeri kyokibalansingamu mu ngeriyo naye teweebasa kusomako kubanga okusomako mukama baba akuwadde omukisa society eba erinza ogiweereze n'olwekyo oyagala omusajja wo naye kola mwana muwala kola ennaku zino abakyala baweerera abasajja abakyala baweerera abaana be bazadde abakyala bayamba abanaku fe Allah mu Qur'ani yatugamba nti abo bagenda okutuukako mu maaso ge abagenda okuyingira ejjana si beebo abasajja bokka naye yagamba nti beebo abakwata ku kitono Katonda kyabawadde oba ekingi ne bayamba abalala abo abazimba emizikiti abazimba ebifo by'amasinzizo akwegamba abakozesa Katonda kyabawadde okuyamba kitegeeza Katonda yali akimanyi mu bitabo ebitukuvu nti mwenna mulina omugaso mu kukuza ensi n'abaana ne mu kulabirira ne mu kutuula tojja kugamba nti nze nga nalinga waka nga just neebase omwami yantooleranga zakatul fitri kukakatako ng'omukyala bw'obanga otuuse okugiwa oba omutwalo oba akakadde n'oyamba oba n'ogamba nti ngenda kuweerera bano oba ngenda kugula bino ebitabo oba scholastic materials nga president waffe bwe yakoze ne first lady ne NUP obukulembeze kyetwamaze okuba nga twazimbye ne tukola ne tuzzaayo abaana b'abasibe bonna be tusobola okulabirira oba abali available be tumanyi abali verified ne tubazaayo mu masomero nga tubawa ebikozesebwa ekyo bw'oba naawe osobola okutoola toola otwaleyo oba naawe wooli n'oba totutte ku kitebe kyaffe n'oyamba abaana bali mu community oba n'oyamba omuzadde astrugglinga oba n'oyamba omwana so n'olwekyo tojja kugamba nti nze nali mukyala nga nzinze mikono nga nniiza omusajja alabirire buli kimu nawe wabeera overwhelmed so n'olwekyo tugezeeko okulaba nga abakyala tukozesa diguli ezo tuleme okuzeebasa tuleme okuzijjukira nga wayise emyaka 15 nti munnange nasoze gulaba nali nasoma tata junior nanzijja kukola kwange nantuuze ewaka emyaka 15 muzaalidde abaana 6 kati amaze mmanyidde akasuka ebweru w'ennyumba ntandikiddewo okunoonya omulimu nedda mukyala kola oyambe eby'okubeera ta domestic violence ye poverty
oba over dependence on a person. Abantu abamu beetamwa naye nga tasobola kugamba nti neetamiddwa yadde ng'alina obuvunanyizibwa obukulabirira gwe n'abaana bo. N'olwekyo omukyala Mukama baba akuwadde omukisa. Uganda kati abakyala kwebali n'ensi zonna kati teri generation etwala bukulembeze ekulaakulanya kubanga nga abakyala bali mabega. N'olwekyo beera musaale mu kukuza amakaago, beera mukyala mu kulabirira abaana bo, mu kulabirira famire yo, n'omukyala n'omwami kimukakatako naye beera musaale nga n'akasente olinawo mu nsawo. Onookuza otya obwakabaka bwa Buganda nga toyina maali, toyinaamu kasente kusula yadde okuwaayo? Onooyamba otya omwana oyo gwola olina ekisa kingi naye olengera waliwo omwana atulugunyizibwawo naye tosula yadde okugamba nti kano kempaddeyo. N'olwekyo kubanga otudde weezinzeeko emikono, osobola okukolerawo wennyini w'oli w'otudde n'obeera nga toseeguse. Oyinza okugamba nina abaana bange siina bwenkola, omwami abeera bize nange ate mbeera bize, tukuzizza tutya abaana baffe? Tandikawo ekintu awo wennyini awaka w'otudde. Newe kiba kikuyingiriza 5,000 oba 10,000 oba mutwalo, kitandikewo osobole okuba ng'olinako ky'okola. Ng'omwami ne bw'aba afunyeemu obuzibu oba omuntu yenna akuyamba, osobola okuba nga naawe osobola okumuyamba, osobola okusaba ng'ebimu obikoze. So ako kalowoozo kange eri abaana mwenna abagraduatinze nammwe abakyetuddeko emyaka 7 nga mukyanoonya emirimu mubeere nga musitukiramu. Also nga sinaba kugenda wala njagala congratulatinga president ne first lady wamu n'obukulembeze bwa National Unity Platform nti enteekateeka yakoleddwa bulungi nnyo abaana okudda ku ssomero era byakuŋŋaanyiziddwa ebitabo ne biweebwa families zino eziriko abaana baffe abakwano baffe abaasibwa mu makomera ne families eziriko abantu abaawambibwa wamu n'abo abattibwa. So abantu abo bakuŋŋaanye, twabakuŋŋaanyiriza wali emagere ewaka ne babeera nga baweebwa ebintu ebidda ku ssomero. Twagala kwongera kwebaza okuba nti omukulembeze alaga ekyokulabirako ekirungi era buli mukulembeze wamu ne bannayuganda mubeere nga mulabirako, tubeere nga tuyambagana. Mpozi n'ekirala People's President era nga ababiri ba girls okuli Namutosi Sandra ne Namagembe Aisha bawambiddwa mu maaso awo Kampala Colping Hotel edidde ddala offices zaffe babadde bakava okulaba film asobole okuteekako eddoboozi lyaffe mu kunoonya abantu bano ne kumukuba banja. Yes, so twagala kugamba nti n'abantu bonna tulina okuvumirira ekiwamba abantu ffenna era tukitwale ng'ensonga eri serious, ereme kubeera nsonga ya comedy, ereme kubeera nsonga ya TikTok nti NUP bwenereeta abantu abanyigiriziddwa families zaabwe zibuliddwa abantu nti n'abakulembeze ku sayidi ya gavumenti bajja kuvaayo babeeko we baleeta abagamba nti ffe NUP ate yatuwamba. Ebintu tubijjemu katemba kubanga ekiwamba abantu kya ddala, drones za ddala ate nga tezaakatandika kati. N'olwekyo ensonga eno olw'okubanga ey'ekiwamba abantu n'okutyobula eddembe ly'obuntu ffenna etugattira wamu ne bannaffe abamu abakolera mu gavumenti bagivumirira nabo bagamba mu constituencies zaabwe n'ebifo byabwe gye babeera abantu bawambibwa. N'olwekyo tulekerawo okugibalaatiramu. Omuntu yenna avaayo n'agamba nti NUP yewamba abantu yabasooka okusibibwa atuwa obujulizi bw'alina. Abagamba nti drones za NUP baveeyo batutegeeze drones ezo ziri luddawa kubanga balabika bazitegeerako bamanyi ne bwe ziri neddi bwe zikozesebwa. N'olwekyo batuyambeko mu kunoonya obujulizi buno bakwatibwe baleete obujulizi buno kijja kukosa nga kiyambyeko okusinga abantu bana abaparedinga nga balinga ababagambye ebintu by'okwogera then ate ne balyoka bakola ki ne babeera nga eggwanga libalaba nti balinga abali mu katemba. Ekirala omuntu yenna bw'aleeta obujulizi n'agamba nti buli yayimirira mu maaso ga kamera n'agamba nti National Unity Platform nze ndi member wa National Unity Platform, amagye gampamba, poliisi yampamba, ne bantwala mu safe house ne bankuba ne bantemula, twagala buyambi. Enkeera n'akeera ku makya n'agamba kati nze ndi side ya gavumenti, NUP luli yeyangula ssente ne ŋŋamba mpayirize gavumenti naye NUP yeyampamba yeyina ne drone. Omuntu oyo tuba tulabanga ebigambo byayogera tebikwatagana. Kitegeeza tuba tulina okubisengejja ennyo n'obuteesiga nnyo bigambo bye kubanga tetumanyi ddirwa abaalimba na ddirwa abaayogera mazima. N'olwekyo tetusuubira kitongole kya gavumenti kyonna kinoonyereza nga poliisi oba amagye oba kooti okutunulira ebigambo by'omuntu ayogera ng'akyusa ebigambo ne bagamba nti ffe ng'abanoonyerezi
yaddono omusajja yakyusa ebigambo yasooka kuwaayiriza ffe oba yasooka kugamba ffe kati agamba nti NUP ekikola nti kati olwo mwabanoonyerezi mugenda n'ekyo kiba kitegeeza nti okunoonyereza kwammwe kufuuse kunafu nnyo wabula munoonya muntu wakwekwasa anaayogera ebintu bagambe nti NUP ewamba abantu. So by and large ekyenjogera nti ekiwamba abantu kikyaliyo kyaddala, drones zikyapiikinga abantu, temuteekawo mbeera erowoozesa abantu nti eggwanga terikyali mu kiwamba abantu, kuba weekiri. N'olwekyo tulina kusalira busalizi wamu magezi okulaba ekiwamba abantu kiweddewo kitya. Bwe kiba nga kituufu waliwo abakyenyigiramu tunoonyereze, ababali mu tuwa information ku kiwamba abantu baveeyo batuclarifyingire era batuwe n'obujulizi kubanga baleka babulina. Tusobole okuparadinga abantu mu maaso ga Uganda nga tulina n'obujulizi tibannange bulijjo tubonaabona naye bulijjo Besigye yawamba abantu, bulijjo Museveni yawamba abantu, bulijjo Bobi Wine yawamba abantu, bulijjo Shamim Malende yawamba abantu. Kwegamba tubeere nga tuleeta ekyokulabirako ekikola ki ekyokulabirako ekiriko n'obujulizi, tuleme kufaanana nga bakazanyirizi. N'olwekyo ensonga y'ekiwamba abantu y'amaanyi nnyo. Mpozi nga n'ekirala tulina okujjukiza abantu baffe nti abantu baffe era bakyakwatibwa. Abamu ne bawambibwa ne bagenda mu bifo ebitategerekeka ate abalala ne bateekebwa ku police station. So olumu nga tetutegedde. So tulina comrade waffe Katongole Julius era naye mabegako yakwatibwa n'abeere natate ku poliisi okumala eddala kumpi ennaku 5 nga tannaleetebwa mu kkooti. Twamulindiranga ku kkooti ez'enjawulo nga batugamba bagenda muleeta Nabweru mu kkooti ate ne batugamba bagenda muleeta e Makindye, naye ku kkooti zonna mu kwetala kwaffe emaliza tebalina we bamuleese. Naye oluvannyuma bamuwa police bond ne bamuteekako omusango unlawful assembly. Mwana wattu ate yali agendawa waliyo olumba e Masaka eyo olw'abambasada nga bagwe bagenda okugendako, naye yavaamu awo okugulaagula ebintu awo mu area y'e Nateete ne bamubaka ne bamutwala. So tulina okwongera okuwoninga abantu baffe bonna. Bw'oba omanyi nti you speak against the regime, bw'oba omanyi nti nno nti oli mu center obanga olina ekintu kyonna kyokola oyambadde ebimyufu olina oteekako akakofiira whatever way olina okumanya nti wakyaliwo elements mu security ezimenya amateeka. Tetujja kugamba nti security yonna, tetujja kugamba nti poliisi yonna mbi, tetujja kugamba nti amagye gonna mabi, tetujja kugamba nti ebitongole ku maddembe ebi, naye tujja kugamba nti mulimu abali mu bitongole ebyo abayinza okuba nga bali waggulu w'amateeka ng'enneeyisa yaabwe nyogo ne bakola ekintu tebabagambako. Kati abo betugambako nti abo boonoona ekifaananyi ekyo. Era kyokola nti bannayuganda bangi beegasi ne bagamba nti abo aboonoonye ekifaananyi baleetedde ebitongole byonna okufa, nti bannayuganda tebakyalina mu bwesige. N'olwekyo ababikulembera nga IGP, abakulira amagye, abakola ki, you have to do the needful. Bannayuganda batandika okubabanja abantu n'okutandika okubagamba nti mutuyiyeyo ng'eggwanga, ekyo kye baba bategeeza nti mulemeddwa okucleaning up system yammwe okulaba nti baani abo bali munda bakola ebikolobero bino. Kitegeeza nti senga biba bibalemye okucleaninga mujja kuweesa bannayuganda ekifaananyi ekirowooza nti abantu abo bo mubakozesa. Kyokola nti abamu bavaayo ne bagamba nti bakolera bo, lwaki tebabagambako, lwaki tebakwatibwa, lwaki obujulizi bukwekebwa, ne bagamba kamera zitezabaddeko. So ebintu ebifaanana bwe bityo nze ndiwo okuwabula nakugayidinga nekwogera kituufu tusobole okuba nga tutereeza. So ensonga yakiwamba abantu ekyaliwo nnyo, tulina okulaba nga tugivumirira. Tukyadimandinga abantu bonna bali mu makomero okuba nga bateebwa ba political prisoners. Nyongera kubajjukiza nti Olivia Ruta yakyali mu kkomera, bagenze mu myaka 3 plus. Machete wabwe tuyita Sekitoleko Yasin akyali mu kkomera, Kalazi Sharif akyali mu kkomera, Magala Umar akyali mu kkomera, Segujja akyali mu kkomera. Baliyo over 35 mweyo batch babyalenga mu court martial ey'e Makindye. Tewakyakirizibwayo kamera, tewakyakirizibwayo supporters okujjako bannamateeka bokka abalondeddwa abatono. N'olwekyo tulina okubanga twogeza eddoboozi limu kubanga waliwo ensonga eyaggyibwa okuba nti ba-civilians balina okuva mu court martials. Gavumenti neteekamu appeal mu Supreme Court but up to now tewali kyali kigenze mu maaso ku musango ogwo. Ba-civilians bakyalabikira mu kkooti z'amagye. So ng'eggwanga tulina okukitunuulira nga tuvudde ne mugamba nti Supreme Court singa twakola appeal kijja mu butuufu okukwata civilian wa bulijjo, omuntu abadde atunda street oba obit n'omuteeka mu kkooti y'amagye. Kirabika kitya era kirabisa kitya eggwanga. Bw'oba muteddemu ng'ogamba nti alina emisango gye yazza nga gikwatagana n'ebyokulwanyisa,
alina kubeera mu kkomera okumala emyaka 3 plus nga tawozeseddwa. Lwaki obujulizi buno tebuleetebwa? Bwe kibanga emisango giri serious nnyo. Kuba believe me, mu Uganda wano teri muntu ayagala mumenyi w'amateeka oba muntu ateekawo obutabanguko. Bw'onooba oleese obujulizi bwo ne bulumika abantu, buli muntu ajja gamba nti mbutufa basaanidde okusibibwa. Naye akanyamberege bwe kava kwe kukwata abantu bano ne mubateeka mu court martial, wano nga ba civilians, ne mugamba basangiddwa n'ebyokulwanyisa whatever, kyokka ate ne mutaleeta bujulizi. Ate ne bakandaalira nnyo mu makomera, ne bakandaalirirayo nnyo mu makomera. Mubakandaalirizayo nnyo mu makomera ng'obujulizi tebuleetebwa, abantu ne batuuka okulowooza nti mubasiba olw'okubanga ensonga za byabufuzi. So ffe tuliwo okwogera okulaba ng'ensonga zino zivaayo, mubeere nga mutereeza. Tukimanyi bulungi nti system yafuuka nzibu nnyo okuba tyalinako kyetereza kyonna, naye tetujja kulekeraawo okwogera. Kubanga tukimanyi nti ne mubali mu regimu munda mulimu abakkaanya n'ebyo bye twogera nga nabo bagala mu butuufu byetaaga okutereeza. So ensonga y'abasibe ba political prisoners, ekirabo ekyamanya ekyali kirina okubaweebwa ku liberation day ku 26 January kwali kulagira buli political prisoner ateebwe, buli muntu awozesebwa mu kkooti y'amagye ateebwe, oba agende mu civilian court, naye tekyakolebwa. Omuntu wamujja mu kkooti martial n'omuteeka mu kkooti eya bulijjo, oba tomugjeeko musango, leka tuleme kubeera batiitiizi nnyo. Omusango guba gusigaddewo era ng'obujulizi bugenda kuleetebwa. Bwe bumukka mu vvi bamusibe, ng'ensi yonna eraba. Bw'abanga talina musango ateebwe, ekyo kyokka kye tusaba. Kubanga ssemateeka waffe kyayogera, n'amateeka agafuga poliisi kye googera, agafuga ekkootisi mu Uganda kye googera, era tetulina kye twogera nga kiri bweru waki, kiri bweru w'amateeka. N'olwekyo bannaffe tulina okulwana okulaba nti nno bavaayo. Nammwe abali mu positions of authority okulaba ng'ebintu bitereezebwa. Even on a political landscape, okusobola okutereezamu n'endaba y'ebyobufuzi nga bweri, mwe mulabika mutya nga regime ng'abantu bayisibwa bwe batyo. Ye lwaki abagendayo be bano abaleka nga ba political opponents abatali ku side eya gavumenti eri mu buyinza? Ekyo nakyo mukyebuuzeeko ate mubeere nga mukitereeza. Also, njagala kujjukisa abantu teba magala Umar bakyali mu kkomera bali 12 bakyali mu kkomera Eruzira, abakyala 2 Masaba Farida Reste bakomebwa Luzira Upper Women, ate abasajja bakomebwa mu Luzira Men wali waggulu. Naye bakoma mu kkooti nga 6 February twali mu kkooti yaabwe luli, so tuli ku phone zoom, naye nga enteekateeka zonna ez'empapula zaabwe z'okweyimirira zamaze dda okuggwa zibire nga ziteekebwa mu kkooti. Twagezaako ku high court ne batugamba dates bakyafikisinga dates balina zaawala nnyo, naye nga twagala basembezeeko batuwe ku date ey'okumpi okusobola okukola nti abantu baffe basobola okuba nga beeyimirirwa. Yes, so at the end of the day tulina okusigala nga tulaga nti okubanja abantu baffe bonna ababuzibwawo, okubanjibwa abantu ba political prisoners babeere nga bateebwa, n'abali mu court martial babeere nga bateekebwa mu civilian courts. Of course, waliwo issues ku fishing communities. Nazo kuliko violations of rights nyingi, abantu bano abavubi naye abantu bange ku mwalo gw'Eggaba, kuba eyo nayo falling within my jurisdiction, but now we speak national matters. Nti violations eziri ku nnyanja aba security gundi ze bakola zeetaaga nazo okukyukamu. Teri muntu agambye nti temukwata balina butimba butajja ku mutindo oba batalina licenses, naye mubakwata mutya? Ekyokubiri, bwe muba mukola omulimu gwammwe ku nnyanja mwate tuulya nti mulimu abanene abamu abawamba ebintu bino n'ebyennyanja bino kati bebeddiza omulimu ogwo. Kati munnansi ataasokolako yali afuna ku nnyanja takyafunamu. Ebyo mulina okubeera nga mubitereeza. Tetwagala mugambe nti opposition boogera nnyo oba ki, naye twagala mutereeze kubanga gwe malowooza gava mu abo be mulimu. Buli muntu ayagala okulaba nga omulimu gutereera, but how you do it. Also, ekirala kyekyokubeera nti nno yes, twongera bwogezi ebyokusabira omubaka Honorable Sejjirinya Muhammad abeere nga asuuka, kubanga ffenna tukimanyi mu Aga Khan Hospital. Tumwagaliza bwagalizi Mukama abeere nga amususa nga nange bwe mwansabira Shamim Malende obulwadde bunnuma, essala zammwe Mukama Katonda yayamba nezikola ki nezikola. So kyekiseera kyekimu bwe tusabira okulaba nti nno Honorable Sejjirinya Muhammad Mukama Katonda amusuusa. Mpozi nga sinabeera kugenda wala, njagala kwongera kubajjukiza nti
Parliament ya Uganda yazzemu okutuula yatuula nga 9 neddamu netuula nga 25 of course nga 9 January yakonfaminga Joel Sanyonyi nga leader of opposition nga 25 nekola ku budget framework paper then weekend yonna yayise okulokubiri olwokusatu n'olwokuna era Parliament ya Uganda yatudde nebeera nga yayogedde ku nsonga nnyingi okuli matano deaths okutunulira abakyala abafa nga bali mu ssanya okutaka ensonga z'eddwaliro ly'erubowa nga lino limu ku ddwaliro eryali liteekeddwa mu ssente nnyingi ennyo okulaba nti nno ligenda kutandika okujjanjaba bannayuganda nga tebagenze bweru so abantu baali bakwestioninga ababaka lwaki eddwaliro lino terikyakola ki lwaki eddwaliro lino terikyakola oba terinaba kubeera nga lizimbibwa ng'ate ssente zayisibwa ennyingi okukamala yes tugezaako mu Parliament nga bwe tusobola naye tukimanyi bulungi nti ekizibu kigazi okusinga Parliament ya Uganda n'olwekyo obuvunaanyizibwa bwe tulina nga ababaka ba Parliament oba abakulembeze kwe kwogera ekituufu n'okugezaako okukozesa amaloboozi gaffe n'ebifo byaffe okukyusa obulamu bwa bannayuganda n'okwogera amazima so n'olwekyo that is how it is supposed to be then tulina at the end of the day kyenkugamba tulina okufokasinga ku kifaananyi ekinene ekyokukyusa obukulembeze bwa Uganda mu mirembe twagala okulaba Uganda ekyusa obukulembeze ng'ensi ezo ezitwetoolodde bwe zitandise okukola ekyo ffenna kyetulwanako tuleme kubeera nga waliwo alpha and omega atagambwako agamba nti awo atayagadde kuba muyinza tavaako oyo tuleme kuliyetinga ba alpha and omega kukuba nti nno omuntu bw'aba tayagadde bw'aba ayagadde akyusa constitution nga bw'ayagala so tufokasinga ku kifaananyi ekinene Parliament ya Uganda obuvunaanyizibwa bwerina n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo kwogera kituufu kukola kituufu kusitula amaloboozi g'abantu nakubeera nga buli omu akozesa ekifo kye okugezaako okukyusa bulamu bw'abantu nga gye bw'aba asobodde naye omubaka wa Parliament tabeera gavumenti era tasuubira kukola mirimu gavumenti gy'erina okukola kubanga bw'agikola abanga agiyambako okusigala mu buyinza ng'ate yo y'erina also maybe nekirala nga sinabagenda ngenda ku issue ya Masaka Kunga kenjagala okusembeyo kabannakampala bakolera ku Nassa Road yes nga batenants abangi ennyo mu Kampala bafunye okusoomoozebwa okwenjawulo ne abatuuze b'oku Nassa abapangisa ku kizimbe awo bafunye obuzibu landlord waabwe yabongeza rent nga tabawadde notice ate ne bagezaako okukola olukuŋŋaana lwabwe okumenya ennaku 6 ekyokubiri takkirizibwa kwongeza kusukka 10% mu mwaka omulamba so n'olwekyo buli tenant yenna oba buli mupangisa ku kizimbe mu Kampala oba yonna gy'oli olina okumakinga sure nti osayininga endagaano ne landiroodi wo gye musabe ng'oyingira ne receipts z'okwosasula obere ng'ozitereka kubanga ebyo bye mukkaanyizaamu mu ndagaano akkirizibwa okubiteeka mu nkola n'olwekyo tunuulira nnyo endagaano obeere ng'ogisayininga obeere ng'ogitegeera so ekyo kyenjagadde okubeera nga nkuwa mu segment yaffe yes tugenda ku nsonga z'Amasaka Kunga zikutte nnyo akati era abantu bangi mumpeereza message ne mugamba Honorable Shamim Malende tuyambe otutemeretemere mu constitution ya NUP bwe baweeri Shamim Malende tuyambe otugabire professional guidance ku nsonga eziri Masaka Kunga bannabyabufuzi buli muntu bayogedde buli omu awadde endowooza ye ku kikyalowooza naye twagala okufuna ku professional guidance ku nsonga z'e Masaka Kunga esukka ku kubeera nti buli omu ayogera kyalowooza oba okugatta ku ebyo already ebyogeddwa because ensonga ya Masaka Kunga ebaddewo kati eyingira ndooza egenda kuyingira wiiki ey'okusatu nti okujjukizaako katono ataaliwo oba atafolowinga National Unity Platform erina kinazi Freddy Center yagikulira era ng'erina ba coordinators baayo mu regions 4 eza Uganda okuli eya Central, eya North, eya Western wamu ne Eastern region. So program eya kunga yatandikibwawo okusobola okukunga abantu wansi okukyusa obukulembeze mu mirembe nga bakozesa constitutional provisions okulaba nga exercising eddembe lyabwe ng'abantu okukyusa obukulembeze. Ekyokubiri okubeera nti nno values za NUP ne people power ziba instigated mu bantu wansi okuba nti people power ne no bisigala biri visible no preaching of values z'ekibiina, values za people power, ocreating abakulembeze abapya, okutambuza enjiri wansi ku ground
ensonga nnyingi nnyo naye nga at the end of the day omulamu omukulu kwe kuba nti aga constitution eya people power nayo yakitunuulira nebeera nga ekonamu stamp mobilization teams ezo weewaawo nga zajja before nga constitution eri amended nabakubeera gazetted nga 5 January 2024. So ensonga nongenda kujja approachinga bwenti. First of all nja kuba neyambisa constitution yaffe eno erimu eyali gazetted okusobola okuasalinga ebibuuzo ebisinga obungi ku Masaka Kkunga. So providing a guidance okusinziira naye nga kyenjagala osooka otegeeze nti Kkunga yagenda in place nga constitution ya NUP eri amended yakyusirizibwamu tennabakubeera gazetted naye structures zo ne zibeera adopted era ne zibeera ku ground era ne ziba nga zikola era ne zibeera nga zakola ki zakonfamingibwa era nga mu byobufuzi tosobola kuzijjawo kubanga mu byobufuzi osobola okusettinga setting ekola ensonga ezogera ku biruma bannayuganda amaloboozi g'abantu okuba nti gawulirwa ebiruma bannayuganda okuba nga byogerwako whether ng'oli mu political setting eri registered oba ng'oyogera ng'omuntu. So Kkunga abantu abali part of Kkunga n'abali mu kukola emirimu gyabwe babadde bagikola era nga bali accepted era nga bali part and parcel of national unity platform oba kye tuyita people power. Era Kkunga bw'ebeesika ebadde tesosola erinamu ebibiina by'obufuzi byonna mulimu aba NUP mulimu abava mu DP mulimu aba FDC mulimu abatalina bibiina byabufuzi naye buli muntu yenna awulira ng'alina ettofaali yasobola okugatta ku ggwanga lye yadde nga tali mu kibiina kye yadde nga talina kifo kya bukulembeze si president si MP si meya si kansala si chairperson wa kukyalo si w'abakyala kwegamba nga talina kifo kyonna kya bukulembeze naye ng'asobola okubaako ettaffaali lyagatta ku struggle ali mu Kkunga okusobola okuba nti eddoboozi lye liwulirwa nti asobola okwenyigira mu bukulembeze direct yadde tali mu elective position. So eyo ye Kkunga. So kyetwagala okusooka okumanya nti emabegako chairman Nyanzi yabadde akulembera Kkunga era teams za Kkunga zino ziri spread everywhere mu Uganda mu regions zonna eza Uganda nga bwe kugambye nnya zina ba coordinators ne Kkunga teams eziriyo nga ne mu central mwennyine mulimu obukulembeze obwa Kkunga oba gye tuyita Buganda region erina omukulembeze coordinator owa Kkunga era alina ne teams ezikola mu Buganda mu regions ez'enjawulo. Then mu Eastern erina coordinator wa Eastern ne Kkunga teams ezikola mu Eastern. Owa Northern gyali coordinator owa Northern era nga alina ne teams eza Kkunga mu Northern. Abojja mu Eastern mu Western tulina coordinator owa Kkunga mu Western ng'era alina ne teams za Kkunga ezikola mu Western countries eziri outside Uganda ojja kusangayo teams za Kkunga kwa tulina Kkunga diaspora nayo gyeri. So Kkunga ngazi olw'okuba nti omulamwa gwayo mugazi okusinga ebifo by'obufuzi mugazi okusinga okubeera nti oli emu naye tetukendeezaako tuba tulina ekitiibwa kyaffe mu Kkunga naye tugattako bugasi si ffe Kkunga ngazi nnene kyobala nti ojja kujja mu Kampala district ewange gyentwala osange nga waliyo omukulembeze wa Kkunga osange waliyo vice wa Kkunga osange waliyo secretary treasurer tiimu yonna y'abantu 15 naye nga tekuli woman MP Kampala ng'ate ye tali ku tiimu etambuza Kkunga mu Kampala district naye ng'atuulako nga ex official member era asobola okujja mu nkiiko n'azituulamu naawe ebirowoozo bye oba n'agayidinga naye mu kutambuza propaganda ono mu kutambuza kwegamba values zino za NUP wansi mu kutambuza okulaba nti abantu babaagazisa ekibiina babaagazisa people power babaagazisa enkyukakyuka bapulaninga tuyinza kukyusa tutya Uganda yaffe mu ddembe ekyo structures za Kkunga abakulembeze abali ku bitundu kya designing nga naye babeera tebaliimu nga kisobola okuba nga kitambula kyokka n'omukulembeze n'ajja n'akyegatta okutuusa ebiteeso mu floor ya parliament okukola overall guidance n'okubeera nti nno naawe obeera part and parcel of omulamu omunene ogw'okuggyako obukulembeze mu mirembe ogw'okukyusa obukulembeze mu mirembe. Ako njagadde nkabawe musooke mukategeere. Kkunga e Masaka is just one Masaka kyekimu just ku bifo ebitono ebiri mu Buganda
ewabadde akatyabaga akali mu kugeza buli munnayuganda ebigambo wano n'ebweru. Masaka eri paati emu ku Buganda naye nga ntono nnyo ku Buganda naye ng'ate enkulu nnyo mu Buganda ewabadde Fracas gye njogerako bakatyabaga akabaddeyo kuba bamubadde mumbuuza ki ekyabadde banaife tutegera kigenda mu maaso etteeka ligamba ki ani yagambye ani ekyabaddeyo kyabadde bwe kiti. Ti Deputy President wa NUP Honorable Mathias Mpuuga yayimirira n'ategeeza nti waliwo bitatambula bulungi mu Masaka nga bisinziira ku bali abakunga bagitambuza engeri gye babikolamu nti bagezaako okulwanyisa abakulembeze n'okuvoola abakulembeze abalonde. Era n'agamba nti kunga bagikozesezza bubi mu Masaka yeetaaga okubaako ebinoonyerezebwako kubanga etandise okuba nti teyagazisa bantu kibiina kya nga bw'ayagadde ne bireeta ne bifuuka topic of discussion buli ku TV byebiriko buli ku top political show byebiriko to the extent nti kati Honorable Mathias Mpuuga ye topic of discussion mu Uganda yonna. Kakati oba n'ensonga za kunga ze topic of discussion mu Uganda yonna kati lwali we twogerera. Kakati ekibuuzo kiri nti tugenda abantu abavuddeyo okwogera bikiri basinze okuteekako essiira. Okusookera ddala abantu baafuna entegeera za njawulo. Waliwo abaagamba nti kituufu kunga erimu abantu abakakkanya abakulembeze era yeetaaga entunulwemu. Waliyo n'abantu abagamba nti waliwo abaagala okuzimba obwakabaka bwabwe babeere nga tebagambwako mu bifo n'olwekyo tebasobola kukkiriza abantu kuzimba bwakabaka kubanga obukulembeze bugazi okusinga awo. Ne wabeerawo n'abagamba nti waliwo bano abantu b'amaanyi nnyo bali siniya batendekeddwa bakitiibwa tebalina kumanyiirwa bwe baba boogedde kitukkiriza abantu abo kumanyiirwa. Ne wabeerawo abagamba nti muyinza okuba nga mulimu emikono emirala egiva ebbali okutaataaganya ebibiina by'obufuzi kubanga waliwo eyeewera nti ebibiina by'obufuzi agenda kubimalawo. So buli omu ayogedde by'ayagala naye ng'ekisingako obukulu mu bigambo bino n'ekyebitaddewo mu ggwanga batandika okuba nga buli omu akola ky'ayagala. Ekyo bannayuganda kibalaba nti kiba kinafuya olutalo lw'enkyukakyuka. Bino bye bigambo byange ku nsonga ya Masaka kunga. Okusookera ddala tulina okusooka okumanya nti Uganda ng'ensi nnene okusinga ffe ffenna. Bano bonna abaliwo bonna ne bafa leero Katonda n'agera ne bafa ne bavaawo. Uganda ng'ensi egenda kutambula egende mu maaso. Ngenda kuwa ekyokulabirako senga olunaku olwaleero Museveni ne ttiimu ye yonna eya kabinenti ne baakola nabo bafa. Opposition yonna nga bwekulembera President Kyagulanyi Ssentamu ne kabineti ye Shamim Malende bonna ne bafa balubungoya. Nojja mu parliament yonna okuva ku speaker nojja ku buli awali ba stakeholders bogamba nti be basalawo ebigenda okukolebwa mu maaso mu ggwanga bebatutegerera bonna Allah ne baagera n'abazikiriza olunaku olw'enkya. Uganda esigalawo mwana wattu olw'ensonga Uganda terina nannyiniyo. Nannyiniyo si Museveni, nannyiniyo si Shamim Malende, nannyini Uganda ye muntu oyo. Lord Mayor Mukwago bw'ava mu Uganda n'afa enkya ensi eba eweddewo. Honorable Mathias Mpuuga mugezi nnyo senga afa Uganda eba eweddewo. President Kyagulanyi Ssentamu senga afa Uganda eba eweddewo. Shamim Malende singa afa, omukulu Ssebunya Andrew singa afa nti Uganda eba eweddewo. Nedda Uganda ngazo okusinga awo. So tutandikira awo nga tudisikasinga ensonga eziri e Masaka eza kunga. Tulina okusooka okujjukira nti Uganda nnene ffe ne bwe tugivaako egenda kusigalawo era ejja kukulemberwa era ejja kusigala ng'erwanirira ensonga ezigiruma. Bannayuganda bali interested mu kubataasa ku misolo, kubakolera enguudo, ku kubateekera eddagala mu malwaliro n'okuzimba amalwaliro baleme kudda bweru kubeera nga bajjanjabirwa eyo. N'abatalina busobozi bugenda bwe basobole nga basobola okufuna adequate medical services abaweebwa ekitiibwa okusinga foreign investor ajja. Twempawalinga abaana baffe bana batunga obugatto ba young manufacturers ba small manufacturers tubempawalinge. Bannayuganda ebizibu byabwe byebyo bisigala byebyo.
okukolera mu mbeera ennungi abantu obutagobebwa ku mataka ndabe wekitiibwa honorable Lutamaguzi shadow minister wa lands nga nange bwembonaabona n'aba human rights okulwanira abantu okubajja mu makomera ne ba victims of torture ne Lutamaguzi mulabye honorable ng'abonaabona n'abantu abagobebwa ku mataka kwaye shadow minister w'ensonga z'ettaka. So abantu baagala ekibbattaka kiveewo omuntu abeere nga atwala ettaka kubanga yenna nnyini lyo so si kuba nti alina amaanyi. Ebiruma bannayuganda bigenda kusigalawo. Baagala Kampala etafulaading amazzi ng'enkuba bw'etonnya omuntu asobola okuvuga n'ayita mu capital city ya Kampala n'ewalala ng'amazzi tegayingidde mu nnyumba ye oba mu bizinesi ye kumwonoonera bintu. Emyala gikolebwe, fulo y'amazzi ebeere ennungi, kasasiro aggyibwemu basasula emisolo basasula empooza. Baagala okukolera mu bizinesi zaabwe nga tebataataaganyizibwa tebagobebwa. Basomesa emisolo emipya egibagizze bategeere gitegeeza ki ate nga tonaba nakugireeta beebula. Naye Allah yabajjulula n'abasikiza mmwe generation ez'oluvannyuma. Kitegeeza buli wali omunene waliwo omulala Katonda gw'asiteekawo oluvannyuma lwe. Either ng'onaavuddewo mu mirembe oba bw'aba alemeddewo Mukama amuggyawo lwa mpaka n'ateekawo omulala. Pointi yange yakugamba nti Uganda nnene okusinga ffenna. So bwe tuba twogera ku nsonga z'amasaka n'ekkunga n'entalo eziri mu bibiina by'obufuzi tulina okujjukira nti bannayuganda be bannannyini struggle. Tewali muntu nannyini struggle ng'omuntu naye bannayuganda be bannannyini struggle era bajja kusigala nga bagikaringa forward singa wabeerawo omuntu yenna eyeemamanza. Ensonga ey'okubiri gye njagadde okulaga nti obukulembeze si bwakwogerera. Ntiza gwe mulaba ndi mukulembeze mulungi nateekebwa he is a good leader or she is a good leader. N'olwekyo tetwetaaga bantu bagenda kukuba kerere nga balina be boogerera nti bakulembeze ba kitalo nnyo kubanga obukulembeze bwabwe tebwetaaga kwogerera nti ba kitalo nnyo. Bwe bubanga bulungi abantu babulaba era babuwulira. Era mu ekyo kyennyini njagadde nnyongereko ensonga endala nti olw'okuba nti obukulembeze bawulira buwulire era babulaba bulabe tebabwogerera tulina abakulembeze wano bangi nnyo mu Uganda ne mu nsi ezitwetoolodde nga tebalina kifo kya byabufuzi kyonna kye batuddemu naye nga bwe boogera ensi ewulira. Tulina be tuyita opinion leaders bwe boogera ensi ewulira bwe bagayidinga ku kintu ensi ekigoberera. Tulina Ssaabasajja Kabaka wa Buganda talina kifo ne babawabula era ebiseera ebisinga abantu abakulu bwe batyo abali mu bifo bwe batyo nga beetegeerera nga bakozesa okulabikibwa kwa Katonda n'okwetegeerera bagaba information etali biased aba batalina side ensi n'egiwulira era ebiseera ebisinga boogera ekintu kituukirira ne bwe kiba tekinnabeerawo. Nze nalina mukwano gwange taata wange era akyali yadde yafa Dr. Kaliisa twamugalabiza Erohama. Allahumma ghafira warhamuhu. Tusaba Katonda mu ekiwumula eky'emirembe amusomye ebyamusobako byonna. Nalina mukwano gwange omulala ategeera naye mu kapasite ya muzadde wange Sheikh n'omuzata batte naye yali mukwano gwange. Si kuba nti nno fortune teller nti abantu bagenda ne bamusasula ssente n'ayogera eby'omu maaso naye n'akugamba nti kino bwe mutakikola ABCD kigenda kuba bwe kiti ne wayitayo ebbanga n'olaba nga kibaddewo. Kye tugamba tutya nti obukulembeze tebuli mu elective position zokka. Tetugenda kutenda bukulembeze bwa muntu kubanga alina ekifo kyatuddemu. Okunda bashamimo nti namu obukulembeze sasooka kubeerawo mani MP wa Kampala nedda mwandaba ng'olwedde siri MP ne mugamba naye asobola okuwolereza abantu abasukka 10 ku bwereere ku ssente ze ku bwavu bwe ku bugagga bwe tumuwe osanga bwe tunaamuteeka ne wali ajja kugaziya obuweereza babuwulira tebabawulira buwulire abantu ne babufiiringa. Ensonga ey'okusatu gye njagala okwongerako ku nsonga ya kkunga nti tetulina kulaga bantu nti omuntu bw'abanga aludde nnyo mu kifo nga wangaaliddemu oba ng'ali siniya nti kati olwo yaba ategeera okusinga abalala. Kituufu aba alina experience era tuba tugyetaaga naye bwe tunaakidefininga bwe tutyo tugenda kuteekawo akatyabaga akagamba nti engeri Museveni gy'aludde mu ggwanga nga yakatufuga emyaka wuuna akwata mwana. Kituufu kye boogera nti ekitegeeza talina kugambwako. Ekyo nno kiba kya bulabe. Ekyokulowooza
nti omuntu yenna abaluddewo yabasinga okutegeera ebiseera ebisinga okulwawo olumu kusignifyinga nti byokozeeko byebyo tekyasobola kwongerako n'olwekyo twetaaga okukukyusa nti weebale nnyo oli mugezi nnyo oludde ku kifo kino ekya MP emyaka 2 oludde ku kifo kino ekya MP emyaka 15 oludde ku bwa pulezidenti emyaka 38 oludde ku kya pulezidenti kya pata okumala ebbanga oludde mu kifo naye byokozeeko tukizudde nti biweddeyo kati weetaaga kukyusa tekitegeeza nti wagamba okukukyusa oba ofuuse musiru nedda naye olumu oversteno eba ekulaga nti byokozeeko byebyo gw'okulwana kukutandise era kukwina bwe kwatandika era kwakoma tokyalina kipya kyogenda kwongerako kyekyo lwaki twenkalaginga nnyo nti omuntu yenna waba overstayinze mu kifo atandike okulowooza okuvaako alekerewo abalala bajje kubanga obukulembeze kusaavinga then n'oleka omulala najja naye n'ateekako ettaffaali lye gwe n'osigala ng'ate ogayidinga tyosobola okumuwabula n'ogamba nti wano ogenze bwoti wano togenze bwoti n'ogwolo mu kategori gye twogeddeko ey'aba opinion leaders so relevance yo talina kulabikira mu kifo just kyegezaako okugamba kiki nti omuntu yenna bw'aba ng'aluddewo mu kifo tuleme kukikulirizanga nti yaba asinga okutegeera olumu aba akooye nga takyalina kyayongerako nga twetaaga okumukyusa oba ng'alina otusaasira ne yeewummuza yekka n'atuleetera omulala oba ne tuteekawo omulala n'olwekyo omuntu yenna bw'ajja e Masaka n'agamba nti bano baluddewo bakoze bwe bati tebeetaaga kugambibwako tewali abagambyeko nti babi naye tetwagala ate kukopa syndrome era eya Museveni nti Museveni waliwo abagamba nti Museveni waba tayogedde mu Uganda tetwagala mulala yenna kakati bwe tunaagenda tugamba nti e Masaka with due respect nti Honorable Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa bw'aba ayogedde teri alina kwogera kituufu mugezi kituufu ye Deputy President wa Buganda Region naye mu level mu bukulembeze obuzimbibwa kye tulaba tubanga ate abaagala okweta syndrome ya Museveni nti ono yekka yategeera mu Masaka ono yekka yategeera mu Uganda Museveni ekyo ne bwe kibeera mu NUP abantu mutandika okompuleninga nti lwaki mu NUP bagamba nti Kyagulanyi yekka yategeera era naawe obojja abantu mba mujja kutandika okugamba lwaki kiri bwe kityo so n'olwekyo nze njagadde kutangaaza kantu ako overstay olumu tebeera positive eba negative olwokubiri olumu ekyokubiri olumu overstay ne bwebeera ng'eri positive nga nnungi tegarantinga nti oyeko omuntu yategeera tuba tulina okuwuliriza kitegeeza nti obukulembeze obulungi tebutambulira kumani yekka yalina vision ya Uganda ennungi yekka bwana yalina okutuukusa Uganda mu nsi ensuubize era Museveni n'amala avaako tuba tufudde eyo entegeera eba nnafu yadde omuntu waddembe okuba nayo kubanga Katonda tasobola kubanga yatonda ensi n'ateekamu omuntu seniority okubeera nga omuntu ali siniya nnyo nti bano baludde mu palamenti bamazeemu emyaka 2 bano baludde mu palamenti bamaze emyaka 35 bano be baludde mu bifo bali very well cultured it is very nice naye nkubuulireko seniority teremesanga regime kugoba abantu ku mataka nakati abantu bakaba emisolo kubanga bali cultured bali well disciplined bali well raised bali well trained baludde by experience bali knowledgeable yes bateeke wana amaloboozi gaabwe mugagatte n'omuntu anyigirizibwa owa bulijjo mugagatte mwenna nga mission ebyemu yakununula Uganda nabizibu ebiri mu Uganda olwalero bwe tulina okuba nga tudiscussingako nti kugamba nti nze ono ali important nnyo teyeetaaga muntu yenna amugambako tetugambye nti nno tewaliwo issues ziza kubanga zeetaaga okusootera naye kyetugamba nti seniority nayo tugikozese bulungi tumanye nti omuntu omu nga mugezi oba ababiri oba basatu oba omusanvu tebalina kye basobola kukola ku kutereeza Uganda beetaaga abantu abalala so ekyo nakyo njagadde nkitereeze also ekyo nno
eddoboozi eri abantu wamu bannayuganda jjukira nti tuli people power oba be balowooza nti be bakamala byonna be bamanyi buli kimu. Then akapoint akalala njagala okuleeta nga sinaba kutaganjulira constitution eno ku biri w'e Masaka Kkunga kali ku kubeera ti conflicts. Yes, kirina basobola okusowagana mu families abantu abazaala basowagana ne mu byobufuzi ojja kukisuubira kubanga abantu balina different opinions ate balina n'enkola ez'enjawulo. Olwo musobola okudifaringa ku nkola y'emirimu, musobola okwawukana ku nkola y'emirimu, musobola okwawukana ku ngeri oli gyakuttemu ensonga, musobola okwawukana ku ani atandikawo era akumawa. So conflicts zo tuzisuubira mweziri. Naye ekisinga obukulu nti wabeera wazzeewo obutakkaanya. Nga wazzeewo obutakkaanya tubanga omulabe yenna bw'abanga omulaba akikola kubanga akigenderedde kunafuya, kiba tekijja kukola kubanga Katonda akiba waggulu waakyo. Naye omuntu yenna aleeta ekintu bw'abanga akirese nga kirese mu bulambulukufu, kigenda kutunulirwa mu bulambulukufu era kitereezebwe era NUP evemu ng'eri waggulu ng'ate erina beta. Ekyo kyagadde okubeera nga mbagamba naye abantu baleme kutiisa abantu nti NUP kikulu mwekiri nti abantu bonna ku nsi basobya, naye asinga okuba omulungi mu abo abasobya yoyo eyeenenya. So ne mu bibiina by'obufuzi buli omu waliwo obukuubagano, naye engeri gye muhandolingamu obukuubagano ne muvaamu esinga ki obukulu. So ekyo nkivuddeko. Kakati njagala nkutwale mu constitution ya NUP okusinziira ku biri e Masaka Kkunga, naye nga nyongera okukujjukiza nti buli lwa Sande tubeerawo wano ku ssaawa 8 nga tutunuulira topical issues ezikutta akati mu wiiki eno okubuuliramu ebiba bigeze mu maaso mu ggwanga. Kyali omubaka wo Shamim Malende ate lawyer before becoming an MP and still a lawyer at Malende and company advocates. Ate minister w'ensonga z'eddembe ly'obuntu ebyange byenkola byebyo okujja abantu mu makomera kulwanirira ba discipline. Yes, kakati bwe tuba tugenda okudissectinga kati abadde bambuuza ennyo constitution bannange ekyekigenda mu maaso bikirere kyenjagala okusooka okutegeeza nti NUP Kkunga yaliwo nga constitution tennabeerawo nga bwe nakutegeeza mu kutandika, naye tusobola okwewola clauses ezimu ziri mu constitution muno okusobola okulaba guidance yandibadde etya oba Uganda so si kulwabwe ng'abantu. Complaints eziri e Masaka sayidi yonna ezireeta oba sayidi yeeno oba yeeno erina okubanga eraga nti buli acomplaininga ku lw'obulungi bw'Abannayuganda n'ekifaananyi ekinene okusinga okubeera nga complaininga ku lulwe nti nze ndi munene nnyo, nti bali batini nnyo, oba bali nabo bagamba naffe tuli banene nnyo ffe Kkunga tetugambwako. Kwegamba kirina okuba ng'ekintu complaint ezze ng'eri national, kisukka ku personal sentiments oba interest eziri personal. Kitegeeza kintu kyonna bwe kiba nga kireeteddwa mu lutalo lw'e Masaka Kkunga nga tekiri ku mulamwa gwa Kkunga oba nga tekiri ku mulamwa gwa Bannayuganda omugazi, ekyo tugenda kikasuka mu kasero. Senga omuntu aleeta olutalo e Masaka naye ng'agoba bibye, tugenda kumukasuka mu kasero. Senga Kkunga abantu abaddukanya Kkunga mu Masaka ne mu bifo ebirala senga bava ku mulamwa ogwateekesaawo Kkunga ne bayingizaamu ebirala ebireeta entalo, awo tuba nabo tugenda bakasuka mu kasero. So tulina okuba nga ku sayidi zonna ffe abakola abali mu Kkunga n'abakulembeze tutambulira ku mulamwa omutuufu ogw'okutugaidinga ogw'Abannayuganda oguli national interest than personal interests. Kitegeeza nti senga mu Kkunga kubanga buli muntu akola omulimu gwe naye nga ffenna tuyiwa wamu nti ffenna twagala nkyukakyuka era ffenna omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu. So njagadde ekyo nkitereeze omuntu yenna ali mu lutalo e Masaka nga wa Kkunga oba nga ali bweru wa Kkunga naye ng'ensonga ezimulwanya si za kununula Uganda, si za kuteeka malwaliro mu ddagala mu malwaliro, si za kuyamba ku bakyala bafa mu ssanya, naye ng'ali ku bibye
awo aba yafulumye dde bweru wa kkunga aba yafulumye dde ebweru w'omulamwa ogwa National Unity Platform ogwategesawo kkunga. N'olwekyo bw'obanga oli wa kkunga obanga oli mukulembeze weewala okugwa mu nsobi. Olina okugayidingibwa national principles, ekifaananyi ekinene okusinga gwe by'oyagala. Alwanyisa ono kuba ayagala kwesimba mu kifo, ono simanya naakola ki. Ekyo mulina okuba nga muli bagazi okusinga awo, kubanga nze nyongera kubajjukiza nti obukulembeze Mukama y'abugaba. Ne wamu naakola mutya ne mulwana ffe tuwa guidance entuufu nga tukola suspensions ezeetaagisa nga tuteekawo obukulembeze obutuufu buli interim obutali mu ntalo ezo. Bwe tukizula nga kkunga waliyo obutabanguko e Masaka, naye ng'obutabanguko obwo buva ku nsonga za ggwanga ne tulaba nga zirimu omulamwa, awo tuba tugenda ku siteepu ey'okubiri ey'okuzinoonyerezaako. Tugenda kuzinoonyerezaako tutya? Tugenda kuteekawo akakiiko akeetengeredde tuzinoonyerezeeko etugatta etujjamu Namujinga atulimu oba etutabaganya ffenna ne tugamba ffenna tubadde twesunirasunira bwereere. Gwe mugaso gw'okunoonyereza. Buli bw'otanoonyereza n'oyogera nga tonoonyereza oba ogenda kukola ensobi nnyingi. Era nina colleagues bannange bempulidde abamu kumpe oba gye mbawulidde saagala nnyo kuboogera. Tetwagala abamanyiira, kubanga bwe tulengera abamanyiira abanga amanyidde amaanyi agateekebwamu mu kubateekateeka. Kati statement ezo nnungi kubanga ne NUP oba People Power teyagala bavuma. Era president asiba akitugamba ne mu values zaffe ne mu constitution misconduct oba misbehavior oba okuvuma abantu n'okubatyoboola tekiriimu. Era bw'obanga okikola osobola n'okugobebwa mu kibiina. Naye abakulembeze abakoze ekikolwa ky'okuyimiriza kkunga kubanga babamanyiira kiba kitegeeza entalo ezo olinga azibaddemu era obimanyi nnyo. Ate obanga alaga nti gweokoze okusalawo okunoonyereza tekunnakolebwa. N'olwekyo oba mutuufu omukyamu. N'olwekyo tulina okwegendereza ennyo biki bye twogera ng'ebintu naye engeri gye mukukwatamu ng'okusobagana kubaddewo kyekikulu. So kyengezaako okugamba nti tuba tulina okugenda ku system oba process ey'okunoonyereza. Ate tetunoonyereza buli kimu, tunoonyereza ebyo bye tumaze okuzuula nti birimu ensa. Nti abantu batulwanyisa ntalo zaabwe, ono yakwanya mukyala wa munne babirese mu kkunga oba babirese mu Masaka, kakati kye balwanira baagala enneeke ya NUP etuleewuliriza oyo gasiya. Bwe tukizuula nti mulwanira bakazi, mulwanira basajja, mulwanira bufofufa kyokka nga ffe tuli ku nsonga nnene, tusobola okubatuuza ne tugamba nti baaye mwetondere eggwanga. Kubanga eggwanga lirina ebizibu okusinga ebyo ebyammwe bye mukola ki bye muzzeemu. Naye mba nga mulina national matter nga muliko national issues, awo tusobola okutunula mu nsonga zammwe. Kubanga kyekisinga obukulu era abantu kye batwesigirako. Bwe tumala okukola okunoonyereza kugenda kutuwa solution egenda okulaba nti ebintu tubikoze NUP oba mu People Power naye nga tulinamu bannamujinga yadde nga balina kaadi za NUP oba yadde nga bambala ebyambalo bino ebya NUP ebimyufu ne bateekako oluusi n'obukofira naye mwana wattu ate nga tebakolera ffe nga bakolera abalala abali mu lugimu abajja okutaba abaagala okuleeta obutabanguko mu kibiina kyaffe ne mu People Power oba mu bagazi b'enkyukakyuka. N'olwekyo okunoonyereza kujja tuyamba nnyo okujjamu bannamujinga oba bali siniya oba bali juniya oba bali mu bifo byabukulembeze oba tali mu bifo byabukulembeze tujja kumanya bulungi abantu. N'olwekyo bwe tuba tuwandulinga ensonga ya Masaka kkunga tetugiyita bwe tuti kungulu aye tetumala googera nga tetunoonyereza tugigende munda tugitegeere tugisalire amagezi tugikolere solution entuufu nga tetwetiiriridde. Ekyo kibeere nga kicommunicatingibwa eri eggwanga mu bulambulukufu bwakyo nga n'ensonga bwezi. Ensi etegere nti oyo bw'ayogedde ekyo kyekisembayo. Ani mwogezi wa kibiina kya NUP oba ekya People Power nga ye bamutunuzaamu microphone n'ayogera, ensi etegera nti engeri gy'ayogedde kyayogedde eposition ya NUP. Ekyokusatu, omulimu gwa Deputy President gutandikirawa era gukomawa. Omulimu gwa mobilization akulira mobilization gutandikirawa era gukomawa. Omulimu gwa NEC National Executive Committee ya NUP
gutandikirawa era gukomawa. Omulirimu gwa disciplinary committee ya NUP gutandikirawo era gukomawa. Bw'oba onootegeera ebintu by'amasaka kukunga oba ensonga zonna ezikwata ku kukunga n'ebirala olina okuba guided by those issues. Olina okumanya ani alina obuyinza mu NUP, ani akulembera, ani owookubiri, ani owookusatu, ani owookuna, ani owookutaano. Ate bw'omala okumanya hierarchy n'omanya nti ono alina kutandikira wano n'akomawa. Buli bwe munaaba nga temutegedde buli omu waatandikira na buli omu waalina kukoma, muba mugenda kukola ensobi nnyingi. Ate nga mu setting yenna omuli abantu abangi oba formation nga politics alimu okweyagaliza, ojja kubeera nga conflicts zibeera nnyingi olw'ensonga nti abantu bajja kuba tebategedde. So n'olwezo zonna nzirese tukole Masaka ne Kkunga fracas kuba ekutta akati. Bagenze gitwala mu wiiki yakusatu nga badiscussinga Kkunga na Mathias Mpuuga. Eggwanga lirina leader of opposition gwe bayita Joel Ssennyonyi. Naye amawulire gonna gali mu kutambulira ku Kkunga na Mathias Mpuuga. Naye nga leader of opposition ali mu kukola statements eziri important ku floor ya parliament ezikwata ku muntu wa bulijjo. Ali mu kukola ku nsonga ezikwata ku nguudo. Naye debate yonna ebadde eri dominated by the former leader of opposition ku media platforms zonna bw'ogenda. Kiba kitegeeza waliwo ebyetaaga okutunulira n'Elise George. Kanguwe kino. N'olwekyo tulina okusooka ne tubeera ng'ekyo tukimanyi nti tulina okumanya omugaso gwa Kkunga versus elected leaders. Naye ekyo nga sinamala kugenda wala nsobola okukikumenyera kuba nakikugambyeko dda. Abakulembeze abali mu ffe ebyalondebwa bakozesa platforms ezaabaweebwa. Katuwamba oli chairman LC1, oli 2, oli wa 3, oli mayor, oli kansala, oli MP, oba oli president, oba oli speaker, oba oli ani. Ekifo kyonna ky'olimu olina okukikozesa ng'okozesa platform yo okutambuza eddoboozi ly'abantu, okupulikinga enjiri y'enkyukakyuka, okusigala ku mulamwa, n'okozesa ku resources z'olina okuzza mu kibiina oba mu balwanyi baffe okusobola okulanga emirimu gitambula. Eyo primary goal. So at the end of the day omukulembeze yenna yalondebwa ng'ali ku ticket katugabe nti ya NUP asuganda owa Kkunga abeera ku ground nga yazoogerera ku ground ng'atambula nnyumba ku nnyumba ng'atadde olukiiko mu kitundu olwogera ku tutereezezza tutya tuyambe tutya abantu eno bafamilize zaffe wano waliwo abaafiirwa abantu beetaaga okuyamba okitegeera. So Kkunga ekola ng'etwala mu direction yakuggyako obuyinza mu mirembe. Abakulembeze abalonde nabo ne bakola nga batwala mu direction ya kukyusa buyinza mu mirembe. Era abo bonna bonna teri ali waggulu wa ssemateeka wa constitution, teri ali waggulu wa constitution ya Uganda, teri ali waggulu wa constitution ya NUP. Kitegeeza senga baba batambula bati ne bakuubagana oba ne babeera nga balina kye batategeera bulungi, tujjayo constitution eno ne tugibateeraawo ne tugibasomera ne tubagamba kino kikoze naye gobadde omukyamu, kino kikoze naye gobadde omuki gobadde omutuufu. Kakati jjukira njagala okwongera okukujjukiza nti Kkunga mpuliddeyo bangi abagiyirira bishinga waliwo gwe nawulidde omukulembeze naye n'okuba ng'ate na wannoopu ng'agamba nti bakola ki Masaka Kkunga egende mu North, Kkunga egende e Sebeyi, Kkunga egende Karamoja. Mbawulidde nnyo naye nze njagadde kubagayidinga nti ekisooka Kkunga ege Masaka nedda si bwe kiri. Temubeera temutaataaganyizibwa na kulimbibwa. Kkunga eri buli wamu. Era bw'onooba oyagadde okulaba Kkunga e Karamoja, labayo entalo ojja kumanya nti bulijjo Kkunga ne Karamoja gyeri. Ate Karamoja tojja kusangayo n'abatanzi kubanga bambi ye wa Buganda. Okitegeera lwaki omugamba agende e Karamoja ng'ate wa Buganda, ng'ate Karamoja erina abaayo. Ate kati oyagala enkya ku TV otandike tudiscussingako ne ku radio nti Kkunga ogiraba aba Buganda ate kati batuyingirire no mu North ate nga ffenaffe aba North gye tuli. So Kkunga eri national. Abali e Masaka bali mu Buganda region era bali rightly so okubeera mu Buganda region. Babeera balina engozo bano zaabwe tetugobaayo bagobe tulokubanga mwakuubaganye waliwo embeera kakati tubagobyeyo nedda. Tugaba Buganda region kiki ekyetaaga okutereeza. Northern nga teyomba. Mwalaba ebyali mu East wano mu Busoga. One of the regions mu Busoga wali okukubagana ne bunoonyerezebwako okusalawo ne kukolebwa. So kyetugamba kyekyo nti luwamu weeri. Segola bibigirwa Moses
ngali Masaka wandigambe ne bannange kunga ejoga kakati ate abe Masaka abe Busonga te be bategeera aba Buganda naye tewamulabyeyo kubanga bigirwa formally yali mukunga naye nga kunga gyali mu ya Busoga njagadde kuwa example gy'onootegeera obulungi yadde kati ali ku suspension nga yawummuzibwa naye njagadde kulaga nti tojja kulabayo muwanguzi e Masaka era tewamulabyeyo kubanga pasita muwanguzi waabo East so kunga eri buli wamu temukwata ba Buganda temubatwala Karamojja nolwekyo abadde bagamba nti kunga lwaki eri Masaka lwaki teri wano tebannategeera bulungi era njala kuyita ne bakulembeze bannange yadde ba NUP oba oli mubaka oba oli kansala bw'oba tannategeera bulungi constitution ya NUP jangu ogisome oyogere ng'oli informed tetwagala oyogere bwogezi kubanga olina omuntu mukwano gwo kubanga kunga omuntu ali mu kunga oba kyabalinyazi mukwano gwo nnyo kati olina okumudifendinga oba deputy president wa Buganda mukwano gwo nnyo nolwekyo olina omudifendinga olina kwogera kusingirizira ku mateeka bwe gali kabe kasinde ekyo kyennyini kye tuli mu kuvunaana gavumenti yene eriko ti gavumenti yene eriko teyagala kugondera amateeka yagala eyogere ebyo byerowooza nti omuntu wabanga awagira Museveni tayagala kumugambako Museveni ne wabanga alinyiridde amateeka ayagala gamba nti ye tebalina kumugambako so eyo enkola tugivumirira ne mu NUP tugivumirira so tulina okubanga tukozesa amateeka then kyenjagadde ekyo I think ndowooza nkimaze naye kyenjagala okwongeramu okujjukiza buli kiseera kyonna ng'akalulu kanaatera okutuuka singa akalulu kanaatuuka gavumenti eri mu buyinza oba ebibiina by'obufuzi ebiri ku opposition bimanyi okutabanguka tuzze tukiraba tetumanyi naye tulina okutandika okwetegereza lwaki buli ng'ebula emyaka ebiri akalulu kabeerewo oba omwaka mu kitundu ebibiina by'opposition bitabanguka ne byevuma ne banyomba bano ne beeyawula bali ne bagamba bano tebategeera amawulire ne bagadominatinga ne tuva ku mulamu omunene ogw'abali be tulwanyisa kiba kitegeeza tulina okwegendereza ennyo nga tuli mu bibiina by'opposition oba nga tuli mu people power oba ffe abaagazi b'enkyukakyuka ffenna tulina okwegendereza oba waliwo omukono oguli invisible ogutalabika oguba gutuyingiddemu nolwekyo ne batatutunulira ensonga z'e Masaka twegendereza nnyo ddala temuli mukono mulala guyinza okuba nga guva mu baana bali mu gavumenti nga baagala tujja ku mulamwa oguteesa ngeri gye tugenda okubajjaku nga n'akalulu tekannatuuka tubeere nga tudisikasinga teffe ku ntalo zaffe so tulina okuba nga twegendereza ne tubeera nga tuli bagezi okusingako awo okuba nti tebatuteeka mu ntalo towards elections buli bwabeera nga waliwo ekifo ng'akalulu kanaatera okutuuka opposition batabanguka ne beevuma bamala ne bakola ebiwayi bo bennyini ne bagenda ku TV ne ku radio nga beevuma nga bagamba nga ono bwatategeera ono bwategeera ono bwe yakoze ekyobusiru ekifo kasi neevaawo mbadde mbawoninga bakulembezi bannange na buli muntu ku level yonna gy'olikuba buli muntu obeera mukulembeze ku level yo twakatega ako tutandika okukabuuka ate tulina okujjukira nti ne mu ruling party tulinamu bannaffe abatubegerako eno ne batugamba ffe tuli mabega wammwe musindika ekintu kinaatera okuyiika naye bwe tubamalamu amaanyi nga balaba twekuba kiba kitumalamu amaanyi ffenna kimalamu okusinga ddala bannayuganda abatuteeka mu ki obwesige kakati ngenze ku tteeka lye ngenda okumala nalyo njagadde nkwe background eyo otegeere bulungi nakugambye tugenda kukozesa eddakiika maximum of 1 hour to 40 minutes to 1 hour so sigaze eddakiika ntono nnyo zenjagala okukozesa mbeere nga nva wano kati nkutwala ku tteeka naye nga sina kutwala ku tteeka njagala kukujjukiza nti NUP yagazetinga constitution yayo nga 5 January 2024 era mu kawaayiro 11 aka constitution eyo kategeeza nti constitution eno ya NUP egenda kutandika okukola okuviira ddala ng'emaze okubeera ng'erangirwa bakiyita ekibanja kya gavumenti kitwalibwa tekyo kyonna kasita kiteekebwa mu National Gazette oba mu Uganda Gazette mwenna muba mukitegedde kyobola abagamba nti obutamanya tteeka tegukusonyesa musango bakitwadde ekintu kasabana kiranga mu National Gazette mwenna muba mukimanyi so constitution eno yafuluma nga 5 January 2024 njagala kukubiriza buli muntu atagirina oba atagitegedde abeere ng'aginoonya agisome agitegeere bulungi genda ku secretariat olabe ng'ofuna kopi yo olabe obuuze process ey'okufunamu constitution eyo obeere ng'osobola okugisoma ogitegeere oba togitegedde ffe wetu tusobola okuvuunulira nga bannamateeka bambeera mulimu contradiction oba ekintu kyonna akawaire akatategeerekeka kasobola okuteesebwako ekibiina ne kabeera nga katereezebwa oba ne kakyusibwa
okusinga okubeera nga abantu mukubagana ng'ate etteekawo ebibi. Secondly, nga sinaligendako nakutegeezeza nti structure za kunga zajjawo nga constitution tennajja, n'olwekyo zikolako ng'ezituyamba nga party structures tetuzina kubeera formalized, naye tusobola okwewola constitution yaffe ya NUP ng'abayivu naye bange tugayidinga kutwandibadde tukola tutya ebintu bino, kubanga tuli ekibiina ekiwandiise ekya National Unity Platform tukkirizibwa okukola activities zonna ez'ebyobufuzi mu Uganda n'ebweru waayo. So akawaayiro 11 kugambye kagamba nti constitution egenda tandika okukola paka okuva ng'etandise okuteekebwa ng'emaze okuteekebwa mu kibanja kya gazette. Sijja bikusomera mu luzungu kubanga bwe naabikusomera live sigenda bisoma mu luzungu olw'obufunda bw'obudde. Kakati njagala kutwala NUP efugibwa etya. Mu kawaayiro namba 6 constitution ekulaga nti tulina ze tuyita party organs. Sijja kuzikusomera mu luzungu era sigenda ziyitamu zonna. Nengenda kulaga constitution ekulyeteeka ze tuyita party organs. Ekibiina kitambula kitya ekya NUP kina kutambula kitya. Kirina ze tuyita policy organs. Policy organs mulimu delegates conference, mulimu national executive committee gye tuyita NEC, mulimu executive board, mulimu district executive committee and district convention, mulimu constituency committees and constituency convention, sub-county committee and sub-county convention, parish committee and parish convention, the village committee and branch. Zino policy organs zino zezitambulako obukulembeze bw'ekibiina kya NUP n'engeri gyetambuzaamu ebintu. Then tulina ze tuyita administrative organs ezitambuza emirimu zo parish caucuses. Tulina ze tuyita standing committees and other organs omuli discipline, ethics and reconciliation committees, election management committees, kugamba committees ez'enjalo, mobilization committee, finance committee, whatever. Tulina the assemblies and special groups. Tulinamu teams ezikiikirira abakyala, aba youth, institutions, elderly, national assembly for persons with disability groups. Zesifuka NUP. Era buli organ erina bwetandikira ne bwekoma. Mu buyinza wetandikira ne bwekoma. Bwogenda ku kawaayiro 64 kwogera ku party structures. Structures z'ekibiina kya NUP zinaabeeranga zitya. Structures kagamba the district executive committee yesooka mu zonna. Eyo ebeerako abantu 15. Era tulina 65 nekulaga constituency committees nazo kuliko abantu 15 buli constituency. Then tulina sub-county committees era okutulako abantu 15 sijja bakumenyera olw'obudde. Then mu 67 article 67 nekulaga the parish committee and the parish convention nako tulako abantu 15. Tuliko structures za NUP, the village committee and the branch nako tulako abantu 15 ku buli kyalo. Sub committees for special groups nebisigadde. So kitegeeza ekyo nti NUP ngazi structures ezo nga bw'ozidde ngazi abantu 15 ku buli district, ku buli muluka, ku buli sub county, ku buli village, ate nga ne interest groups okuli youth, women, institutions, persons with disabilities, informal sector, professionals, what bonna bali represented. Kakati bwenvaawo njagala nkulage nti tulina akawaayiro ke bayita 611. Akawaayiro 611 kali wano. Mukaga 11 egamba meetings and resolutions of party structure. Kwitira mu constitution yonna nena zikuwa kifaananyi okusinziira ku bye Masaka nabwe bwesalirewo. Then bwemala okuva mu party structures nekugamba nti NEC yalina okuziregulatinga. Kakati bwemala necreatinga mu 623 akawaayiro 623 kakuriyetinga ze tuyita mobilization kakuriyetinga kyatuyita mobilization committee mwetwagala okugamba nti kunga mwegwa. So mu mobilization committee bagamba nti wanaabeeranga mobilization committee era ejjanga kukulibwa mobilization head eba eneberanga na head of mobilization department. Oyo head of mobilization olwaleero ye chairman Nyanzi Fred Sentamu. Naye etteeka ligamba mu 623 nti komiti eyo ejjanga kuba n'abantu abalala 4 abanaakiikiranga regions eza Uganda 4 mu east, west, north ne central. Era abantu abo bana banoolondebwa nga president w'ekibiina kya NU era
NEC National Executive Committee ne ba approving ne bakakasa kati ye mobilization committee gye twogerako eya chairman Nyanzi katugambe gye tuyise kunga ndi head of mobilization committee Kyagulanyi yamulonda n'alonderako ne ba region representatives bana abo NEC ne bana ne bakakasa nti be batuufu abasaana okubeera nga babeerako kati eyo ye mobilization committee njagala nkwate mpola obitegeere bulungi obigatte ofune answer then bwe tuvaawo mu kawaayiro 83A nzize ku ba deputy presidents akawaayiro 83A kagamba nti wanaabeerangawo deputy presidents mu Uganda ba president si bano ba deputy bali bana tulina one north kantandike no wa Buganda ye honorable Mathias Mpuuga tulina one north ye Lina Zedriga Waru tulina owa eastern ye honorable Nambeshe tulina no wa western ye Jolly Mugisha be ba deputy president si bana abo be bamyoka Kyagulanyi sentamu vice president owawamu baamugjawo ne bateekawo ba deputy presidents amaanyi ne bagagabanya mu regions vice president omu baamugja ne ligamba nti banaakwatanga kyakusatu mu nsonga zonna era banaabeeranga bakolanga ba deputy ba president mu nsonga z'ebyobufuzi oba kyoyita political leadership ne mobilization nungi kiba kitegeeza nti ba deputy presidents bawagguluko bakwata kyakusatu mu buyinza naye etteeka lyali kiriya biki bye basobola okukola ne bye batasobola kukola balina kuyamba ku president mu nsonga z'oguidinga ku bukulembeze kye tuyita political leadership mu regions ze batwala n'ensonga za mobilization katugambe president yenna omu ku bana n'akola ensonga ezo nkusomera tteeka soogera byange therefore bw'oba otunuulidde akawaayiro 83A akakuriyetinga ba deputy presidents n'otula n'akawaayiro 82B aka constitution ya NUP akalaga nti party chairperson yali second in command ba deputy presidents bakusatu president alawo nti okusinziira ku w'ekitiibwa Mathias Mpuuga byaleese okuva e Masaka oba Florence Namayanja byaleese okuva e Masaka oba abakunga members bye baleese okuva e Masaka ensonga eno tusazeewo ekolebwe bweti so nuko NEC yaayo yeyina obuyinza okuyimiriza ensonga zonna okuyimiriza omuntu okukola okuyimiriza omuntu okubaako kyakola deputy president akola ku kulungamya na kuripootinga deputy president aba ayina obuyinza obulaba nga ebintu tebidobonkana mu constituency oba mu region ye era ng'omukulembeze asobola okujja n'agayidinga n'agamba wano mukola kikyamu wano mwe mukola kituufu wano ndaba muvudde ku mulamwa kubanga senga ekintu kyonna kigana okutambula obulungi for example mu Buganda region NUP beegera gamba nti Mpuuga takoze buki bulungi naye ate Mpuuga naye ayina okumanya ow'ekitiibwa nti wabeeramu ensonga yonna ey'okusalawo for example mu nsonga zonna eza Buganda nga tonnaba kukwata microphone kwogerera mu mawulire oba kusalirawo mu meeting eri e Masaka nga mukuŋŋanyiza ba MPs baayo n'abakulembeze be mukwatagana nabo oyina kugenda ku NEC n'okiripootinga ku NEC n'etuula mu bwangu ekintu nekisalibwa tekirina kusalibwawo deputy president twawulidde owa Northern Region Lina Zedriga yayimiriza kunga mu North ekyo mu mateeka gaffe kiba kibulamu ne bwekibeera nti amateeka tegannayita okiraba nga kiba tekiri tulina okubyawula NEC eregulatinga n'egayidinga esobola n'okukola okusalawo naye okusalawo kwa NEC kuli best esobola okukola interim measures ng'ogamba kino kirina kigira kiyimiriramu secretary general for example alina obuyinza okusobola okugamba nti the interim okusobera ku constitution eno onasirise neeroopebwa sayidi yonna yonna ewulira ng'enyigirizibwa oba bakunga oba bano abakulembeza abalonda oba deputy president kubanga deputy president ne ku NEC atuulako ne head of mobilization atuulako
kino tekiri ne batuula ne bigayibwa bamala okubigaayamu nga neeke oli enkiiko nga ziyitiddwa resolution eyo neefuluma eyo yeweebwayo mu media oba neecommunicatingira bekikwatako nti mugenda kugira muyimiridde then tutaddewo bana abantu 6 bagenda kugira batambuza kunga mu Masaka mwenga bamunoonyerezebwako ensonga nezikwatibwa disciplinary committee bwemala okunoonyereza neleeta finding yaayo esembayo era ey'okuntiko so ekyo si kyekyakolebwa maybe olwokuba si kyekyakolebwa yensonga lwaki waliwo okudisikasinga kungi nti buli omu ateekamu kyalowooza ekyandikoleddwa nekitandikoleddwa nga bwenkugambye nze ogwange gwakukusomera okusinziira ku mateeka then kyengezaako okulaga ekirala bwe tugenda mu kawaayiro 15 nkutegeezesa nti deputy president asobola okugayidinga naye takkirizibwa okusalirawo kibiina ng'ali yekka alina kugenda mu NUP NEC n'reporting ensonga ezo then NEC n'ezituulamu n'ekola interim measures ng'okuyimirizaamu then nayo n'esindika ensonga mu disciplinary committee tetuulako president tetuulako deputy president tetuulako muntu yenna ava mu region enoonyereza abanga ezinaabanga zikola ki ezinaabanga zikwata ku bintu nga conflicts ng'ezo oba ebyempisa ebintu byonna ebikwasisa empisa era disciplinary committee esobola okunoonyereza ku muntu yenna atuula ku NEC kabeere deputy president kabeere demobilization nga yakoze empisa embi esobola omunoonyerezaako gwetakkiriza okunoonyerezaako yekka omu president enoonyereza ku muntu akoze empisa embi ng'atula ku executive board member wa parliamentary caucus member wa special groups special committees bacandidates bonna bali ku national executive committee kwegamba disciplinary committee enoonyereza ku bintu bingi nnyo na buli muntu teri munene waggulu waayo era abantu abatuulako banjawulo nnyo nandibadde mbakusomera n'obategeera naye siina budde bwe ndijja wano nga nze kwogera ku disciplinary committee ya NUP njakikuwa mu bulambulukufu nga tosobola kusalawo ffe tuli ba lawyers client wajje wange nsobola okumuwabula naye sikkiriza mumusalirawo mumuwabula nanyogera story eyo yonna ne mugamba okusinziira osobola kukola kino ne kino ne kino tuteekeyo omusango oba tetuguteekayo then ye bwe mala muwa options zonna naŋŋamba kati nkulagidde kola kino kati mu bye muwadde n'alondamu kyayagala ekyo kyenkola naye sikkirizwa kimusibako nti nkusaliddewo engeri gyondirooyewo ogenda kukola kino olw'ensonga senga kikuyiikira ajja kugamba nti okola byessaakutuma we act on instructions so era ne deputy president asobola okulopa head of mobilization nti alina empisa embi era nayo nemunoonyerezaako ne deputy president basobola okumulopa disciplinary committee nemunoonyerezaako era nemuteekako ne sanctions so tulina okumanya ani alina okukola ki so ekyo kyendabamu ekiringanga ekyaleeseemu buli omu alina okukkiriza yakoze ensobi nakkiriza nti nakikoze ensobi bwewabeera nga waliwo empisa embi mu Masaka wansi mu bantu bakkunga yes naso sisobola okutereezebwa mwetereeze nammwe abakunga singa wabeerawo issues eziriwo nga ddala ziri justified naye n'abakulembeze baffe era ku mitendera twagala bwe mukozesa obuyinza bwo nga bukoma bulina okukoma buli maate kusukka tetwagala kucreatinga system ya Museveni nti omuntu wabeera ng'ali wantu nga munene oba ng'ali senior oba ye Shamim Malende ye expert mu kintu abala tebajja kwogera so ffenna buli omu addeyo yeekyekinge naye nga at the end of the day nga munnamateeka wa NUP atula ku NEC nkugayidinga bugayidinzi nti buli kyokola bw'oba ng'oli memba wa NUP oba ng'oli muwagizi diehard olina okumakinga sure nti kyokola naddala ng'oli memba wa mukulembeze kiri mu constitution nga tonnaba kwogera mu kamera olina okusooka okwebuuza etteeka likukkiriza okwogera by'ogenda okwogera era obuyinza obutandikirawo era bukomawa ekyo kikulu nnyo ampozi n'akalala nti abantu bonna katukitwala nti buli awadde okulowooza kwe oba okwogera kwe mu ye kikyalowooza tukitwala nti akyogera kubanga eryo eddembe lye alina personal opinion ye naye sikuba nti position yaki y'ekibiina ekya NUP kubanga mu NUP tuyina akawaayiro k'abalina okwogerera ekibiina akawaayiro 8C aka constitution ya NUP bw'okagendako 8C kakugamba ani alina okwogerera ekibiina kya NUP akawaayiro 8C njagala nkakulage togala ndisikeeko kaakalo
81C kagamba nti the president shall be the chief spokesperson of the party. Ekigambo ekifuluma mu Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mwogezi omukulu ow'ekibiina yasookerwako. Kitegeeza ekintu kyonna bwe kiba nga kyafulumye nga kikwata ku NUP kumbe waati biki kirina okuba nga president Kyagulanyi yakifulumizza. Bw'aba teyakifulumizza eba tennafuuka official position ya kibiina. Also akawaayiro 631A nze nja kubawa akawaayiro 631A kaakano wano akawaayiro 631A kakugamba ani omwogezi omulala w'ekibiina kakugamba nti wanaabeerawo executive board. Executive board eno akawaayiro 631A katugende ku 6 kali article 631A Roman numeral 6 kagamba nti wanaabeera waliwo executive board. Executive board yoyo bw'ogenda ku C number bw'ogenda ku A 6 kagamba kunaabeerako the head of department communications who shall also be the party spokesperson. Kitegeeza nti omulala akkirizibwa okwogerera ekibiina ne kitwalibwa nti kifaananyi kya kibiina ky'ekyogedde abeera omwogezi w'ekibiina. Essaawa eno akyali Joel Ssennyonyi yadde ng'era ye leader of opposition naye yakyatwogerera. Era wansi bwe waliwo deputy spokesperson ayitibwa Alex Waiswa Mufumbiro. Kitegeeza position evuddemu abo yeetwalibwanga position y'ekibiina. Kaakati bano bonna abatambula ku mpewo nga boogera tukitwala nti bakubaganya birowoozo kubanga balina eddembe eryogera n'okuwa endowooza yaabwe. Ate ng'abakulembeze omuntu asobola okwogera oba nga Munnayuganda alina eddembe okwogera. Naye kye tuyita party position kirina kufulumizibwa president oba omwogezi w'ekibiina oba omumyuka we. N'olwekyo ekyo nakyo tulina okukitereeza. Buli department gy'oba okulira oba tonnayogera olina okumanya nti oba ogenda kwogera nga toyogerera department yo ng'ogenda kubinding ekibiina kyonna ng'ekibiina kyonna kigenda kutwalibwamu baani abatuufu abalina okwogera. Kitegeeza olina okuba nga oyisa mu structure za party bulungi oba organize za party ne muri consigninga ani abafulumya information. Ekyo kyenjagadde ndowooza n'ako akabaate kabaddewo e Masaka okuba nti communication yafulumiziddwa mu ngeri ya deputy president. Tetugamba nti no deputy president tebaba na buyinza, balina obuyinza ku regions zaabwe naye kugambye nti obuyinza bwabwe buguidinga n'okuregulatinga buguidinga, not even regulation but they guide on political leadership and mobilization. Regulation is by NEC. Speaking is for the president and the party spokesperson. Legal is for legal representation, advising on matters that are legal in nature. But you don't decide. So rakera kumacha nesalo nenga wakati mamagala Umaru engeri general lawyer ndagidde kino tekiriyo obuyinza bwange bukoma ku legal representation and advising them sisalawo nengo basalira nenga wakati banonga ngo basalidde okusinzira nkuze byempulidde baleka kino baakikola obati baakikola obansusse. So n'olwekyo badde nsaba buli omu abeere mu docket ye. By and large nga maliriza mu conclusion tulina okujjukira nti ebibiina by'obufuzi bino biyingirwamu nnyo omukono ogutalabika. N'olwekyo wabeera nga waliwo conflict yonna gye mulina oba eriwo mulina okubeera nga mugiresolvinga nga mukimanyi nti olumu obeeramu omukono ogw'emabega tubeere nga twetegereza nnyo ani ali ku mulamwa omutuufu ani avudde ku mulamwa. Omuntu bw'aba nga aleese issue nga yakuyambako kuba nti atereeza kibiina tugitwale ng'ensonga enkulu tukitereeze ku lw'obumu obulungi obw'omu maaso. Naye era tugamba abantu nti ensonga yonna gy'oleeta ebeere nga ya bulungi bwa ggwanga lwa bukyuka ng'esukka ku ggwe okweyagaliza oba oli wakkunga oba toli wakkunga. Tulina abantu bangi abatulabirako nga NUP, tulina abantu bangi abatulabirako nga people power, tulina okusiga ekifaananyi ekirungi. Era kyesembayo nga ngamba nti ne constitution eremu kyota code of conduct enneeyisa ng'omuntu yenna singa aba agudde ebweru waayo asobola okugobebwa mu kibiina. Enneeyisa ku ba members n'abakulembeze balina okweyisa tusobole okuba nga twongera okutegeera constitution yaffe. Bangi munsabye constitution mu inbox nze mukoze buli kimu naye sisobodde kugibawa. Mbalagirira kintu kimu nti bw'oba ojagala osobola ogenda ku secretariat n'obuuza
kubanga copies tezinnaba kubeera nga ziprintingibwa mu bungi bwazo oba okuprintinga okulaba nti zitambula mu bantu naye nga tetumanyi mu bbanga eritali lwawala kijja kusobola okuba nga kikolebwa naye gwe awulira ng'oyagala kopi bw'obanga tewafuna gazette then genda ku secretariat obeere ng'oli guided kuwa osobola okujja constitution ya NUP. Mbakubiriza nze ng'ow'amateeka lema tuleme kukwatibwa bweru w'amateeka kuba kyetunenya bano abaliko ekisooka kulemera mu bifo nga tebavaawo. Ekyokubiri kubeera nga bakolera ebweru w'amateeka. Ekyokusatu kulowooza nti bazimba small gods bakatonda abatono ennyo mwebalire ddala kundaba. Bye bye.